Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera najo sinzo kubanga gyotulabira. Waliwo ebigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye benjagala okubanga nkuwa byayogedde ku Abedi Bwanika. Naye nga sinaba kubanga mbikuwa njagala kuzzaako ko emabega ku nsonga za Abedi Bwanika ono. Dr. Besigye abadde agamba nti Abedi Bwanika aludde ng'akolera Museveni era ne mu kalulu mujjukira akalulu Besigye ke yagamba nti ke yawangula oba bw'onanga mukimanyi nti ke yawangula. Naye Museveni ne yerangirira Besigye n'agenda mu kooti aloope. Kooti bwe yatandika okuwuliriza omusango guno, omu ku bajulizi abali ku ludda olwa Museveni yali Abedi Bwanika ate gwe yali naye era mu kalulu, ate nga Abedi Bwanika naye yali agamba ali mu kalulu agezaako okuggyako Museveni. Naye nga bwe mba nkuzizaako kemabega, Abedi Bwanika ono era yali muwagizi wa NRM nga tanaba kujja wa Kizza Besigye ate oluvannyuma nga tannakola kibiina kye ekya PDP. Naye nga sinaba kubanga ngendayo kansoke nkuwa ebigambo bya Besigye bino then nzija ate tubeere nga tweyongerayo nkutemeretemere ensonga eno nkuzeeko emabega okuviira ddala mu mwaka gwa 1996 ensonga za Abedi Bwanika gye zaatandikira, nkuzeeko ne mu kalulu ka 2016 akasinga okuba ak'ensasagge akagambibwa nti Besigye yakawangula era bwe yagenda mu kooti neefutyanko emisango egyo era n'obujulizi Abedi Bwanika bwe yaleeta okumanya mbu baali bamweraliikirira n'obujulizi bwa Abedi Bwanika bwennyini era kooti yabugaana newankubadde nga kooti yali ate eri ku sayidi ya gavumenti, naye ate obujulizi bwa Abedi Bwanika ate ng'awolereza gavumenti kooti yabugaana. Sooka owulirize ebigambo bino then nzije nkutemeretemere ensonga eno. Abedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president. Yali candidate nange nga ndi candidate. Kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu. Nennonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensuukulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe abulimba kalulu katambula bulungi, temwali tulugunyizibwa, temwali bubbi, temwali ki, Abedi Bwanika. N'omukono gwe mujulizi wani wa mwami Museveni gwe muwaabira kalulu tulimba katambula Besigye alimba. Abedi Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru, nze nali saagala embeera ekyuke. Byema nogera mu kooti. Balooya bamaanyi era ne Abedi Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waliwo obubbi. Ti Abedi alimba. Dokitanga homanyiza. Obujulizi Abedi bwe yaleetera kuwaku Museveni. Kooti yabugaana nti Abedi alimba, kalulu tekabaddeko amazima naki? Nabwenkanya. So, Abedi era ekyokubiri omuwulira bbanga lyonna agezaako okwawulayawula mu mawanga. Besigye talina mmwe. Bebali. Ebigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye ndowooza ekigambo kyabadde agezaako kyasembezaayo awo ka vidiyo kali ke nakuwaako oluvannyuma Abedi Bwanika ebigambo byayogera nga bali Makerere ng'agezaako okugamba nti Abaganda ani yabaloga mbu kati mugenze wa Besigye bulabula n'ebirala obijjukira bulungi nnyo obanga obadde otambula n'omukutu guno nga kasanga byonna osobola okuba nga obijjukira. Kakati okuwako ku nsonga zino eza Abedi Bwanika bwe nkuzaayo okuviira ddala mu mwaka ogwa 1996 n'emyaka egiri arawundi awo, omusajja ono Dr. Abedi Bwanika yali muwagizi wa Museveni nnyo era bagamba he supported Yoweri Kaguta Museveni before he switched to Dr. Kizza Besigye. Yagenda okuwagira Besigye mu 21 akalulu ako aka 21 we yawagirira Besigye naye ng'emabegako yali muwagizi wa Museveni nnyo. Kakati mu mwaka gwa 2006
oluvannyuma lw'okuba nti yali muwagizi wa Besigye nga olwo amaze okukyuka avudde wa Museveni oba byali bigendererwa birala oba byali biki mu 2006 akalulu akaaliwo mu mwaka gwa 2006 abaaliwo mubijjukira mwenna abagoberera ebintu ebyo 2006 Dr. Abedi Bwanika ate nga pastor ne yeesimbawo nga independent era we yeesimbawo nga independent mu kalulu ako yafuna ebitundutundu 0.95% Dr. Abedi Bwanika oyo bwali obululu 6,584 mu mwezi ogwokubiri mwaka gwa 2011 mujjukira akalulu akalondebwa mu mwezi ogwo aka 2011 era nga nakano kagambibwa mbu Dr. Kano Kizza Besigye yakawangula era nako ne kabbibwa buki ne kabbibwa bubbibwa akalulu akeera Abedi Bwanika we yatonderawo ekibiina kye ekya PDP People's Development Party era ono naddamu n'avuganya ku bwa president naye nga kigambibwa ate ku luno yagwa era obululu enjawulo yali ya bululu 1,400 bwe yali afiiriddwa nga abantu tebamulabyemu mazima mu kalulu ako aka 2011 wali yafuna ebitundutundu 0.95 mu ka 2006 then wano 2011 yafuna ebitundu 0.65 ku bululu obwalondebwa mu kalulu aka 2016 then mu August omwezi gwali gwa 8 n'alekawo ekibiina kye ekya PDP People's Development Party n'ajoininga ekibiina ekya National Unity Platform ekyamuwa kaadi n'akiikirira ekibiina ekyo n'agenda n'abanga avuganya mu bitundu by'ekimanya kabonera gye yayitiramu n'agenda n'awangula akalulu n'afuuka omubaka wa parliament ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform naye ate nga party president mu kibiina ekya PDP. Abedi Bwanika ebyowulidde Besigye ayogerako kambi kulage wano mu kalulu ako aka 2016 akoogerwako akaalimu abantu bano wammanga kwali Abedi Bwanika yennyini yafuna obululu 8,600 Amama Mbabazi awo ebiseera bya TDA yafuna obululu 13,200 Professor Thanasius Baliamuleba yafuna obululu 5,000 Benon Biralo mukajjukirako Benon Biralo yafuna obululu 2,400 Kizza Besigye nafuna obululu bwe baamuwa 3,27,000 Museveni ne yeewa obululu 5,61,000 Maureen Kyalia yafuna obululu 4,000 Mabirizi Joseph mumujjukiro oyo eyalinga omukozi wa comedy nafuna obululu 2,13,000 bwe bitwe byatambula kati akalulu ako Dr. Besigye n'agenda mu kooti ng'agamba siri mu mativu n'ebivudde mu kalulu kano era njagala kubeera nga nchalenjinga nti akalulu kabadde sika amazima na bwenkanya kabaddemu ebirumira bingi mwalimu okutulugunya abantu abalonzi babakwatanga n'ebintu ebirabira nga mwabira mu kalulu akasembe ya 2021 kati nga government erina okuleeta abajulizi abagezaako okubanga bajiwolereza mu musango ogwo nga bayina okukakasa nti akalulu kaali kamazima na bwenkanya era Museveni yakawangula mu butuufu bwako kati bamu ku bajulizi yali Abedi Bwanika naye nga we nkugambye Abedi Bwanika yali omu ku baali ate bavuganya mu kalulu ako era Abedi Bwanika oyo n'ateekawo nnyo obujulizi bwe yaleeta ng'asimbye essira ng'alaga akalulu kabadde kamazima na bwenkanya omusajja yatuwangudde tewabadde yadde omuntu n'omu yakubiddwa yadde omuggo kati bye Kizza Besigye byadde ayogerako ti Abedi Bwanika mumwegendereze ayawulayawula ne mawanga oluvannyuma lw'okuba nti mu 2020 we yali yeegatta ku kibiina kya NUP we baali e Makerere yavaayo n'ategeeza nti Besigye si munnammwe nga ojjukira speech eyo nagikuwa ng'agamba Abaganda mwabaki biki n'abasabira essaala abantu balyoke bamufuwe ssente byali bigambo bya Abedi Bwanika. Dr. Kano Kizza Besigye byaddayanukulako ebyo nabyo mbadde nteekwa bikuwoobere ng'obimanya bulungi nnyo sooka ogoberera omukutu guno genda awo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification obeere ng'otambula naffe amawulire gonna ge tujja tukuwa gabeere nga obeera omu ku abo abanasooka okugamanya nga tugataddeyo kade ako kakuyambako okujjukiza singa Redison TV eba etaddeyo ensonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakusombera amawulire gonna.